Webale gwe mnaffe atulaba era agoberera TV eyo mugaso Salam TV nkwebaza kugira nti okyali naffe mu kitundu kino dakiika esigaddeyo olw'okuba nti nabategezedda nti tubuza ennaku ntono okugenda mu nnaku olunaku olw'26 gavumenti ya NRM yagira mu buyinza kakati bingi ebitegekeddwa ebibeera ku lunaku luno era nabagambye ku awards eziweebwa abantu abenjawulo abasukkulumye ku bannayuganda abalala kyekimu ku bintu ebigenda okuba nti bigenda kubeera nga bikolebwa ku lunaku olwo naye nga tuli bamukisa nti twegattibwako Secretary wa Presidential Awards Committee Hajjati Zamina Malole njagala olamuse abatulaba abo era kyesigaddeyo tuzikozese mu ngeri egenda okubeera nti bagasa bategeere kiki ekisembayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsimye nnyo okukyazibwa wano ku Salam TV olunaku lwa leero. Nga mutegeezebwa tugenda kufuna abantu baffe ate abasukkulumye ku balala ku lunaku olwo olwa Victory Day nga bamaze okusembebwa akakiiko ka Presidential Awards Committee okuba nti baweebwa emidaali olw'ebintu ebyo ebirungi bye bakoledde eggwanga. Ndowooza mu nkola entuufu wansosenuddako emabega n'oyogera ebifo n'ebintu n'emirimu gy'okola oli mwogezi w'abagaba midaali tutegere bulungi nnyo gwe tuli naye edda wanyanjudde naye kale nyinza okuddamu ne neeyanjula neeyanziza ssebo nze Hajjat Malole Zamina nze Secretary Presidential Awards Committee nga nze nkulira department mu office ya President ekwasaganya ensonga ey'emidaali egitera okugabibwa ku nnaku ezo eziri gazetted gezaako ng'olunaku luno olw'26 olwa Victory Day tutera okubeerako ne program gye tuyita investiture ceremony ng'okwo kwe kubeera abantu abasomebwa amannya gaabwe n'emidaali gye baba bafunye olw'ebintu ebirungi bye bakoledde eggwanga. So nesimye nnyo okubeera wano n'okubanga waliwo wagenda n'otunyonnyola wano gambe midaali waliwo Katonga waliwo ani waliwo Nalubaali kati mugenda kugaba midaali ki kati ku lunaku olwo kugenda mu bagifuna batya? Okay. Kati ku lunaku olwo waliwo emidaali egy'enjawulo egigenda okugabibwa kati omwomwe muli omudaali ogumu ogusinga obunene mu midaali egy'aba civilians guyite Distinguished Order of the Nile. Kati omudaali ogwo gutera okuweebwa ku bantu abo abasukkulumye nga mwe muli abantu abali mu ddaala ery'abakulembeze abawaggulu abakulembeze ku level katugambe mu institutions ez'enjawulo eza cultural institutions, government institutions, religious institutions naye nga bali bakoledde ddala ebintu ebirabwako ate ebigasa eggwanga. So kati ku lunaku olwo mulimu omudaali ogwo gumu gujja kugabibwa. Waliyo omudaali omulala ogwa Order of the Crested Crane nagwo omudaali gwa waggulu. Distinguished Order of the Nile. Tuyina bakulembeze bannono. Mulimu abakulembeze b'ennono basobola okugufuna era kujja kubaako omukulembeze w'ennono Kyabazinga mugumu Kyabazinga eyaseerera tugumuwadde eyaliko eyaseerera n'abataliiwo babawa olw'ebyo ebikola ki naye tayimu ye bw'enaatuuka naye ajja kuba nga agukola ki ng'agufuna naye kaakati oyo Kyabazinga eyaliwo Prince Wako Omuloki agenda kola ki agenda bajja kuba bamurecognizinga kubanga ekyo kyekitundu kyali kitundu kye nga gyava ate neera ebintu ebisingewo obungi gye yabikolera so kiba kirungi
omuntu ne bamurecognizinga naddala nga bamurecognizingira onali wakoze erinnya naye akoze atunze Uganda nazo zibaddeko emabega ensi yonna ebadde eyogera ku kyaba ebadde ku lutimbe kati onootamuwa mudaali oyo nedda naye kagwe batulaba tukolektinza profile ye bulungi n'ebintu ebirala bitujja kubanga akola ki ebirala nti kati nga eggwanga alitunze ku luno nze nabadde mmanyi nti bakyabyekennenya kubanga kaakati tubeerako n'ebbanga ate tubaako n'ebintu ebikolebwa ne bibanga n'abantu okubanga amannya ago bagakoze eki bagaleese criteria abantu bagikoza ki bagimanye abantu be baleeta nalwawo ne babasemba nedda webandi muleese alhamdulillah era bandi mutadde mu kakiiko ne beekennenya ne balaba ebintu byakoze era ne bakola ki naye saa yonna baba bamuleese tewali buzibu naye ajja kukola ki ajja kufuna mu kiseera ekituufu distinguished order of the Nile tulina distinguished order of the crested crane kubanga emidaali gino girimu classes okuva ku first class paka ku fifth class kati nga distinguished order of the Nile ina first class second ne paka third fourth paka ku fifth class kati netubeerawo era ne distinguished order of the crested crane nagwo gulina classes ngeezo kati gwe tugenda okugaba guli ku class yakuna kakati ogwo gutera okugabibwa ba leaders ne ba public servants abantu abali mu leadership ne mu public service okusinziira ku mirimu gye baba bakoze eki kati kisinziira category kiwoogwa naye nga gyonna giri ku level ya waggulu kakati ne tubaayo n'emidaali nga National Independence Medal gijja gabibwa abo abantu bawerako mu ba civilians ne tubeerayo n'emidaali nga Nalubaale gijja gabibwa abantu abo abenyigira mu kuba nti nno bacontributinga kinene nnyo ku political development oba mu byobufuzi bya Uganda ne wabeerawo omudaali ogwa Luwero Triangle abantu abo abayambako mu lutalo mu ntalo ez'enjawulo ezaaliwo mu biseera ebyo so kaakati abo nabo bafuna si bantu ba Luwero bokka be balina okufuna Luwero Triangle n'olwankubadde olutalo lwayindira nnyo Luwero naye jjukira nti mu bitundu ebyenjawulo waliyo gundi waliyo embeera eyo ey'okuba nti abalwanyi baayitayo ate ne babangaliwo abantu ababayambako oba seekyo abenyigira directly mu lutalo egyo emidaali nagyo gyegiri gijja gabibwa kakati nayo tubeerayo n'emidaali egyo egy'amagye n'egya poliisi kakati tulinamu emidaali nga honorary medal eya poliisi abantu abayambyeko poliisi mu bintu ebyenjawulo nga okubawa amataka kwe bazimbye police stations ezimu abamu badonatinze ebizimbe byennyini abalala benyigidde mu kubayambako mu logistics ez'enjawulo kati waliwo abantu ababawo ate ne baba bayambira ddala owulidde kati abantu ng'abo nabo babawa ogwo omudaali nga poliisi eri yesiimye ne batuweereza ne tuba nti nabo babeerako era bajja kubawa awo njaga kuleetawo enanga bamuwe erinnya ndireete akadde kaweddeyo olw'ensonga nti ate kaakati mwami enanga ate tagwawo olw'ensonga nti mwami enanga olwedde ye ali muki ali mu poliisi naye kaakati guno guweebwako abo abayambye ku ki abayambye ku poliisi olina kubanga toli wa poliisi kaakati ne tubanga era mu egyo tulinayo emidaali nga meritorious service medal kati meritorious service medal nagwo gwa poliisi kaakati omudaali ogwo gutera kuweebwa abantu abasavinze poliisi nga bakozesezza nnyo kwegamba okwewaayo babadde patriotic wabaddewo self sacrifice ebintu ebifaanana ng'ebyo kati waliwo abasebo abantu abali mu gundi mu poliisi omwo naye ng'olaba nga mu butuufu bakola ki bawaayo kakati ne wabeerawo abantu abamu nga baweebwa omudaali gwe bayita gallantry star nga gwa poliisi kakati gallantry star ono aweebwa ku bapoliisi abo
ababanga kwegamba balaze nnyo obuvumu mu byokunoonyereza mu operations ezo ezitera okubeerawo, balaze intelligence skills eziri outstanding, balaze obuzira obwenjawulo mu kubanga bakola kikubanga kati jjukira nti olumu baba bali mu mirimu gyabwe ate ne baako nabo ababalumba. Naye n'olaba nti basobodde okubafubutula naba ne babeerawo ate ne wabeerawo bookubira essimu n'obagamba ku 99 nti bannange abantu bali wanakubuza nti bali bameka baze n'emmotoka. Kakati oyo ng'omuwagala ntresta kati oyo batosobola kumuwa. Naye waliwo ajja kati kwe tugambe n'ayiwawo omubiri ne yeewaayo banga bali ku crossfire n'abeera nga abapoliisi bentunuulira ab'omuliro babagattamu babagattamu omuliro gukutte babagattamu ku kizimbe n'olaba poliisi nga yeeyiwayo obulamu bwetabufuddeeko ayagala kutaasa webale nnyo awo bamulundi waba omulundi ogwokubiri simanyi bamugattamu nabaana abamarine kubanga lumu waliwo omuntu eyafa abasajja abo ne bajja yagenda mu mazzi ayita kubbira n'alyoka akka wansi eyo omufugi yalemedde n'amala eddakiika nga 2 ogenda okuvayo bw'ati ng'avudde naye obulamu bwe aba butaddemu. Nalabira ddala nti oyo naye omudaali abantu ng'abo era kubanga kakati era bwe baba batuwa tebatuwa lisiti na mudaali tiyasaanye guno bateekako ebyo byennyini nnyini byayiseemu ebimuleetera okuba nga asaanidde weebale nnyo n'ataasa kino n'ataasa oli ebintu ebifaanana ng'ebyo n'olabanga kati ebyo bye bikola gye tuyita citation. Era citation eyo esomwa wali erinnya lisomwa omuntu bye yakola n'omudaali gwagenda okukola ki okufuna. Ate kati mulimu kyanjawulo tekiringa biri ebyedda ne basoma listi naye kati basoma kubanga kakati His Excellency the President of the Republic of Uganda yasalawo nti twagala public yonna ewulire kubanga n'abannamawulire babicapturinga ate ebintu biba biri live. Abantu bonna bwe baba bali ku ma TV ag'enjawulo ku ma radio baba bagoberera olunaku olwo bawulirire ddala abanga yeerimbika mu kyataakola nakyo kituyambako okubanga omudaali gwaffe tugumuggyako. Abantu abawulira bayinza okumanya nti ne bapetitioninga oyalimba omudaali ne bagamba ekintu ekyo si yakikola gundi yakikola oba tekyabaawo. Kubanga munaye waliwo abagezigezi newankubadde tugenda netukola research nemutuuka eyo nga etaba abantu essaawa eyo bamusemba ayina baba bategesetegese tomanya nga bw'omanyi Uganda yaffe abanoonyereza mugenzi tuuka nga naye ate wabaawo akagaapu aka era ketulekawo okuba nti singa omuntu ono aba yalimba ng'omudaali guno teyalina gufuna oba ayina ebikolobero byakoze oluvannyuma kubanga jjukira omudaali nagwo gugirako ekitiibwa kyagwo bw'obadde weeyisa nga tonnagufuna ate olina okweyisaako okwenjawulo kubanga kati ofuuse medalist ofuuse wa byafaayo ofuuse muzira kati olina okubaako n'engeri gye weeyisaamu kati era neneeyisa gulina okukyusaamu obanga obadde toteredde woba obadde nga wowooli gendera awo awasaanidde naye ate bw'omala ne weenyigira mu bintu ebitaliiyo era tugukuggyako mugukima tugukuggyako tukuwandiikira ntukutegeeza ne tukuwayo ebbanga lya mwezi gumu okubanga ogukomyawo bw'otagukomyawo nga tukuteekayo mu procedures ez'amateeka nga bakuvunaana nga bakusasuza fayini n'okusiba basobola okusiba bw'ogugaanira wagaanira goldi w'eggwanga. Kati njagala okutegeera abantu ababulijjo yo poliisi abantu ababulijjo twenyigira mu mudaali kina mudaali ki abantu ababulijjo kati nga Order of the Crested Crane ogwo gwaffe tuguwangula tukoze tutya Order of the Nile kati ogwo wobanga omuntu osukkulumye naddala mu bantu abaliko ku madaala aga waggulu nga basukkulumye mu buweereza bwabwe ate nga balina bye bakoze ebyongera ettoffaali ku nsi yaffe Uganda okutwaliza awamu oba mu communities ezo gye babeera nga bisukkulumu ate ebirabwako. Kakati ne tubeera ne Order of the Nile ngambye Order of the Crested Crane, Order of the Nile
ejo jaffe jaba civilians jabantu baffe babuli jabatali mu majoba mu police or mu prisons. Kakati ne tubeera n'omudaali ogwa National Independence Medal. Kati these days tubadde tugaba ennaku zino tubadde tugaba Diamond Jubilee Medal. Kubanga kakati mu Independence Medal tulina generations ya midaali ng'ena. Bwe twali celebrating Uganda at 50. Waliwo omudaali ogwasooka okugabwa nga n'abakyala wa Bungereza akyali head of state wa Uganda. Kubanga oyo yaviirako ddala okugaba emidaali wano. History aviira ddala eyo. Waliwo omudaali gwa independence. Kakati ne waddawo omudaali omulala. Tebizze kati okujjako nti kiseera ekyo tewaali tteeka. NRM bwezze mu bukulembeze neteekawo etteeka nga tuorganizinga structures tweterereza enkola tuziterereza mu ki mu nkola y'amateeka neteekawo National Honours and Awards Act eya 2021 eyo gye tubadde tutambuliramu ne regulations. Kakati awo ne wajjawo omudaali omulala ogwa independence. Kakati ne wajjawo omudaali ogwaliwo nga tu celebrating Uganda at 50 twali tuguyita Golden Jubilee Medal. Kati tulina Diamond Jubilee Medal juzi wano we twa celebrating Uganda at 60. Kati egyo gyonna midaali gyaki gya independence. Kati omudaali omulala gwe tulina ogwa Nalubaale nagwo gwa civilians abo abeenyigira mu kukola ki mu kuyambako ebyobufu mu contribution yabwe ngeri mu direction ya byabufuzi. Kakati tubeera n'omudaali omulala ogwa Nalubaale nga guvuddeko abantu bano ba civilians basobola kufuna okugwa Luwero Triangle newankubadde gwa magye naye abaami n'abakyala abayambyeko mu ntale mu mwezi ntaleza abali mu ntalo basajja bali bakaddiye n'omudaali Luwero sigujjamu kugwa Luwero naye ng'ate waliyo egy'amagye nga gyo giri specific kubanga egy'amagye gye tulina order of Katonga ogwo gufunwako bakulembeze bokka president yekka yakola ki yasobola okufunako ate nga gumwambazibwa chief justice era mwakirabaawo juzi nga bagumwambaza omwaka oguwedde. Kakati ne wabeerawo omudaali omulala gwe bayita ogwa Rwenzori. Kakati ne wabeerawo gwe bayita Masaaba. Gyonna midaali gy'abannamagye. Kakati ne wabeerawo omudaali omulala ogw'abannamagye gwe bayita Kyoga. Kakati ne wabeerawo omudaali omulala ogw'abannamagye kubanga bo balina emidaali kumpi nga 9. Dakika ntono. Mu ddakiika 2 olina emidaali gy'osomye egyaffe mwe tugwa. Egitakwatagana myaka gyoba bagabira bakulu wabula abantu abasukkulumye mu nkola ey'emirimu era awo ojja kuwulirawo mu ddakiika 2 njagala ompe omuntu akulaba system mwayita okwambala omudaali oba okugwambaza munne ogufuna oba ogwambala omuntu waffe oyo ku kitundu atukoledde bulungi nnyo naye yandigufunyituuseeko atya oba ogufuna. Kakati omuntu oyo akoze obulungi ffe mu ofiisi yaffe tukolaganya ne ofiisi z'aba RDC wansi kubanga kakati ezo ze ziri mu districts ez'enjawulo era abantu kwe basobola otuukira. Kati tuteekayo forms mu ofiisi z'aba RDC abantu abo ze basobola okukola ki okubanga bannaabwe ababalabye bo si bo abakoze obulungi naye gwe wobanga olowooza nti Abdulatif oyo akola bulungi nnyo era byakoze bisaanira okubanga aweebwa omudaali gwe agenda n'ojjuza ki foomu eyo amanya g'oyo ate n'oteekawo n'ebyo byennyini by'omanyi byakoze n'ogitewaayo wa RDC. Bwe mba mutabani we era mbeera mulala oba sikkirizibwa. Kakati era twewala nnyo ebintu ebyo bya conflict of interest. Lwaki wandikosezza mutabani wo? Lwaki abantu bano abalala si be bakulaba? Kiba kirungi nnyo abantu bano ne bakulaba nako ne kajjanga ka surprise gy'oli oga nti bulijjo abantu bano babadde bandowoozaako bwe bati. So tetu encouraging nnyo bantu kulobinga ki
ebya lobbying nga bw'obimanyi kwegenda kweyogerako kati fomu ku buli district buli ku district gyeziri ewa RDC kakati agenda ku ofisi ya RDC ali Embaala agenda ku ofisi ya RDC oba Butambala oba wa agenda ku ofisi ya RDC ku nsonga ya kubaki kusemba bantu be bayagala RDC n'atula n'akakiiko ke kubanga ina security committee ne batunula mu forms ezo ne bazituweereza kuba twabawa amagezi nti engeri gye kiri nti balina baddiso ate committee eya security kumpi eriko abantu bonna abali mu office agenjawulo ku district baba bamanya abantu bano kati batunulayo ko okwekenneenya okwo okutonotono okulaba nga bwa mu butuufu ebintu bino byakolebwa so ogwabwe gwa kutuweereza bintu nga bamaze fene tubeera nga tubikolako naye era abantu basobola okujja direct ku office yaffe wane Kampala ku 3rd floor ku office ya president awaliwo security awo twayingirikika waliwo office eri ku 3rd floor ku hall of fame oba ku office ewane wansi ku 1st floor offices tulina beka au office ya president tulina office 2 ajati bwemanzi ja ku office ya president ngamba ntya nzavudde mukono ngawa abajja batya erojja kubanga bikwetagisibwako era bye bya bulijjo wawo ogenda ne batakusaba identity card wawo ogenda notasanga nga waliwo okuba nti nno oyita muki oyita mugundi mu security oba mukana akoma akakola ki akajira akakebera era kye kiriwo wali naye lwakubanga kati abantu olumu bakola ki batya buti naye nga nandi bagambye nti zino office zammwe z'abantu era akuuma weekali n'ekitabo weekiri register weeri owulidde kakati ngagwa omugenyi era ekyojja okusanga ewalala wonna buli ku office yonna oba ya gavumenti oba si ya gavumenti kyekiriwo gwatali nti nno olina obuzibu bwonna buli muntu ezo office z'abantu kye baba basooka okutegeera those are public offices tewaliiwo muntu yenna alina gwe bakugira kuba nti takola ki kuba ziriwo okusavinga abantu so osobola okujja ku 1st floor mu Chancery Department oba ku 3rd floor mu Hall of Fame forms weziri abantu abaliwo bagamba ntwagala form kusemba ng'ogenda nga mugijjuza nga mugikola ki mugikomyawo yes twenziga bigambo ki byosembyayo akadde kayise byensembyayo njagala kwebaza kubanga musobodde okugumiikiriza nentuuka wano ate n'okubanga musobodde okumpita okubanga njogerako eri abantu baffe kati n'okubaagaliza enteekateeka zo ziwedde n'abantu okubagamba bonna gye bali omukolo guli wano kumpi Jinja guli mu Jinja City guli ku Wakitaka Senior Secondary School ennaku z'omwezi nga 26 lwe Lwokutaano bannayuganda mujje tubeere mu mukolo ogwo tusobole okuwulira we tutuuse okuva Uganda okuva NRM bwe yajja mu buyinza byekoze byeruubirira okukola n'ebintu ebirala byonna ebisobola okubaayo kubanga tubaddeyo n'ebintu ebyenjawulo tubaddeyo n'okujjanjaba abantu amaaso department yaffe ebadde erina iCamp kubanga twafuna omuvujjirizi w'ensimbi okuva e Germany n'atuwa opportunity eyo y'okubanga tujja kukola naye emyaka 5 nga buli lwe tubeera n'omukolo ogwo tusobola okutunuulira naddala mu bantu baffe abaafunako ku midaali bajje for free eye care services nga mwemuli okufuna galubindi ez'obwereere mwemuli okujjanjabwa amaaso n'okulongoosebwa abo abalina ensenke kaakati eyo iCamp ebaddeyo weeks 2 kati era n'abantu bennyini ab'omu kitundu n'abavudde ewalala kubanga kakati ku luno iCamp eno eyasooka yali Kitugumu ku Independence Day kati eno yasolozezza abantu nga 975 mu abantu 5 so mbayita mujje twenyigire mu bintu bino ate tusobole okumanya mu kifo ekyokubeera eyo nga bakubuulira bubuulizi jangu weebeererewo kuba buli muntu bamukkiriza okujja. Hajat Zamina Malole, Secretary to the Presidential Awards Committee. Gwetwanene olunaku olwaleero amanya nze twaha mukiibi tunamufuna olunaku olulala akadde kafunda mubeere bulungi kale batukuumire mukitegedde kati ennaku zibadde zijja twava ku nnaamu tugenzemu tetwava ku nnaamu twava ku lukiiko lwa ba speaker parliament tudda mu nnaamu tugenze mu Igan
tugenze mu G77 kati tugenda ate mu kungana olabika nti lwa kujaguza emyaka NRM je tufugidde 38 atera n'emidaali gigenda kubanga kigabwa nze twaha Mukiibi mubere bulungi Allah batukumire mwera Omuzadde kankwanyulire Hamza Islamic Schools Eruwero ngeno gyosomeseza omwana wo ngero oluvaayo agenda butereevu ku university. Era omuzadde nkujukiza nti ebibuuzo bya yunebo omwaka oguwedde ffe twasinga mu Luwero yonna abalala ne batugoberera anti tulina abasomesa abakugu era abatendeka obulungi ku njuyi zombi kuno gattako bamasheyi kw'ossa ebikozesebwa ku ssomero gamba nga computer laboratory, library, science lab n'ebirala bingi. Gattako ebisulo by'abayizi nga n'amasannyalaze ssaako amazzi tegaviirako ddala. Tuli mu kifo ekigazi ddala okuli ebisaawe nga n'abayizi tulina we tubasomeseza okulima ssaako ebyobulunzi. Tutwala abaana abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka era nga bava waka tulina n'emmotoka ezibatambuza. Security eri gguluggulu era omuzadde bw'otuwa omwana oba omuteeredde ddala mu mikono emituufu. Okumanya ebisingawo tukubeko katikati kubanga okuwandiisa abayizi kwatandika dda ku ssomero. Tukulindiridde. Bangafi Agroforest yitayo labe. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsa avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,400 oba kalitunsa omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku ssimu zaffe nooti 782 89 16 7 oba nooti 787 47 15 46 oba nooti 756 64 74 42. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Banaffe abagobera programs za Beaver Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe, mwebale kutwagala. Ate era mwe abakozeseza ku products za Beaver Organic oba ku bujjanjabi bwa Beaver Organic abasinga mu buwero obujulizi kubanga obutonde yemmere, obutonde bwe bulamu. Ffe kyobala tugamba emmere ddagala. Buli lw'otanira okozesa obutonde tosobola kulwala kubanga oba oliya wejjanjaba oba okozesa ekintu ekisobola kuyamba omubiri gwe okubeera obulamu
era obutonde buno singa obukozesa bubi nabwo busobola okukuleetera okulwala. Abamu bakozesa obutonde mu ngeri enkyamu nosanga ali ebintu ebitakwatagana, anywa ebintu ebitakwatagana, yeeyisa mu nneeyisa etali ya mubiri ne kimuleetera okulwala. Wano ku Biva Organic and Natural Products abantu bayigiriza endi ennungi. Obaddewo otya ng'okozesa endi ennungi okusobola okubeera omulamu. Munna akozesa balanced diet, omuntu n'aba ku normal nutrition, omuntu n'aba nga amanyi omubiri gwe bye gwetaaga. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere eba oluguudo lutuyita Mukasa. Gumulafu ava ku lawundi ya Kabaka wali engalabi yambuka ngadda ku CBS wetera abatunda omwenge omuganda ekizimbe kya Biva ojja kuba okiraba. Nawe wali eri ku side ya CBS oba eya Bulange tunula ekyemmanga ojja kuba olaba ekizimbe kya Biva Organic and Natural Products. Tubeerawo Monday paka Sunday. Bw'oba olina embeera yonna ekusumbuwa mu mubiri, olina obulwadde obukusumbuwa, ffe tukozesa butonde, mmere, middo, bibala ne tukuyamba embeera gy'olimu n'otasobola ate kuddamu kusumbuyizibwa oba mbeera eyo okutawaanya. Gwe munaffe ali mu bitundu bya Eastern tuli Mbaale okulira n'ekizimbe kya BCU. Embaale bunaku lwa Thursday tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Iganga tuli mabega wa poliisi mwe banaffe bali Iganga. Ate gwe munaffe ali Ejjinja tuli Jjinja ku Busoga Mall. Ate buli Friday tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Abeerugazi tuli Lugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank. Ate buli Wednesday twabaterawo omusomo n'obujjanjabi. Munaffe ali mu bitundu by'Eruwero tuli Kasana okuliraana Airtel Kasana. Nakasongola Ngoma wa Kyato awo we mutusanga. Lunaku lwa njagadde twogere ku Mwenyango. Waliwo eno enjogera egamba ozanyira gwali ozanyiddeko evvuvumira terigwa ku Mwenyango. Abantu abasinga omwenyango tebamanyi bukambwe bwagwo. Mu lulimi olwa botany guyitibwa Oticadioica, mu Lungereza guyitibwa sting nettle, ate banaffe abasoga baguyita lugenu. Omwenyango guno guyina health benefits nyingi, guyina nutritional values nyingi eri omubiri gwaffe, guyina healing powers, gujjanjaba endwadde nyingi kuba guyina multiple minerals, guyina vitamins, guyina natural saponins, natural alkaloids, guyina diuretic properties, analgesic benefits. Omwenyango guno guyina mune hepatic benefits, guyamba nnyo ku liver inflammation. Omuntu nga mulwadde wa kibumba omwenyango guno mulungi nnyo. Abo abantu abalina ekizibu ky'okubanga bafunye liver ascites, ekibumba kyo ne kitandika okuaccumulatinga fluids, olubuto ne luzimba nga kiva kunywa omwenge oguyitiridde, kiva kumira eddagala eriyitiridde, abamu infection ezirumba ekibumba